nga wagudde ku muntu amanyi okubanja obulungi, akubanja n'obulwa obutuuliro. Awo nno gwe muganda wange andaba oba ampuliriza, wewava enjogera egamba nti teri kuzikiza. Tulina okubanja eggwanga lyaffe, tulibanje okulijja mikono gy'abagwira, tusobole okubeera nga munnange ffe kennyini litudda mu mitambo, okubeera nga tusobola okwesalirawo, kubanga teri munnange ayinza kutulumirirwa kusinga ffe bwe twerumirirwa, nga bwe bagezaako okubeera nga batuwudiisa nti Uganda tugireke emikono gya NRM emyaka 10. Kakati munnange bino wobiwulirira nga sofa wetuli, njagala okugamba nti Museveni ayinza okuba nga ye ng'omuntu takyali nnyo kizibu kya Uganda. Kubanga anaatera okubeera phased out emyaka gimugenzeeko. Gw'ate anaawangala nga nkongolo. E Bungereza wano twalaba bawa Queen yafiira ku myaka 9 ne Queen bw'atyo n'agoberera, era still baafa newankubadde ng'ate era baali balabirirwa bulungi nnyo, era ssente nga bazirina. Gino Museveni ne bw'aba alina ezitolooga ng'obukolwa, era alina okufa nga abalala ffenna bwe tujja okufa. Ne bw'anaaweza emyaka 10 era ajja kuba takyasobola kutegeera bintu bigenda mu maaso nti addukanye eggwanga. Kitegeeza nti kakati munnange Gino Museveni ng'omuntu kiyinza okuba nga ye ekizibu kya Uganda kigenda kukya. Naye Musevenism olwo tutandika okubeera nga tubonaabona nayo, ebyo nabikunnyonnyolako muganda wange. Kakati gojja okwebuuza nti ate ba Museveni bw'aba agenze obanga anaatera okubeera phased out, tunaatera okumuwona, ate obuzibu buvaawa? Kitegeeza buli kimu kiri okke? Nedda. Kiba kitegeeza nti kaakati we tuli essaawa eno tulina abantu aba babiri. Omu ali mu kkubo nga bw'abanga akutta obuyinza bubeera bumuweereddwa bantu, aba kwegamba ayise mu democratic process. Oyo ye Bobi Wine. Ne tubeera ne Muhoozi ali kumpi nnyo n'entebe y'eggwanga. By the way, ali kumpi nnyo n'entebe y'eggwanga. Oyo ye wa mudumu gwa mmundu, nti oyo obuyinza asobola kubukwata ku mudumu gwa mmundu, so si nti abantu basazeewo. Kakati Bobi Wine we tuli essaawa eno nti ate abantu gwe basinze okubeera nga batunuulira, kubanga ne Muhoozi kennyini nnyini emmundu azitunuuliza Bobi Wine. Opposition eri mu opposition eri deceptive, ey'obulimba, empanga obupanzi, enteekewo obuteesi okusobola okunafuya opposition entuufu. Bampuuga n'abalala bonna emmundu bazitunuuliza Bobi Wine. Bamaawo bonna batunuuliza Bobi Wine. Bannandala mafaabi bonna Bobi Wine. Bonna Museveni emmundu azitunuuliza Bobi Wine, ne Muhoozi naye azitunuuliza Bobi Wine, n'abalala bonna bazitunuuliza Bobi Wine. Nti bwe tuli essaawa eno kabibe ebibiina ebyo ebipya byonna n'ebirala byonna ebikadde, naddala ebyo ebiragidde ddala nti nno bisubscribinga side eri eya NRM, byonna teweetaga na kubuuza kibuuzo nti ye bano bagwawa. Gwe just owulirira mu njogera kasobola abanga balumba Bobi Wine ng'omanya nti bano ba agent. Kakati nga bw'okitegedde
nti emmundu zonna bazitunuuliza Bobi Wine. Kati ye target number 1 target, kubanga ye muntu alemesa oba agenda okulemesa gwe balabanga agenda okubalemesa pulaani yaabwe, kubanga bano abalala bonna bakkaanya, batula ne bakkaanya era ne bamanya weewa okuliira, tontabaalanga endagaano ne bazikola ki, ne bazisayininga. Nange siri kutabaala, genda oyogere byonna byoyogera, gwe ne bwovuma tofaayo, kasatuba nga tukkaanyizza. Era ne bajja mu ffe ne batandika okuwanda omuliro, ne boogera, kuba bo boogezi balungi, era bwe baba boogera sensi, sijja kubalimba. Naye Bobi Wine abasinze ekintu kimu, bano emitima gy'abava wano ne gidda mu nsawo zaabwe. Bobi Wine ali neutral, zero tolerance ku nguzi. Gwe omutima oguleetedde abantu okweraliikirira nti ono ye nga tagulika. Kale NUP erina okukola kye bayita risk management. Era okusinziira ku ngeri gyekwasaganyaamu ebintu byayo nkiraba nti kati etandise okukola risk management. Ekisooka tulaba kati mu nominations ezigenda mu maaso, vetting process na diro bagenda okubeera nga balangirira abo already bamaze okubeera nga basunsulamu nti be bagenda okubeera ba flag bearers okwesimbawo ku mitendera gyonna. Tukiraba nti naddala bamemba ba parliament, tukiraba nti NUP erina engeri gyesseemukko ku bigere, gyeraaginzeemukko behind mu vetting process yaayo, okukosa n'okulangirira nti kati ye gundi. Kubanga waliwo akakodyo oba amalindirizi. Tulaba ebibiina bino kati nga DF eyampuuga n'abalala bonna balinze abo NUP beeneeba esudde, kati bo babaleete babakozese nga weapon, ng'ekyokulwanyisa okunafuya NUP. Naye muganda wange bano abaana bagezi, omanyi kye baakoze? Nabo bwe batyo baategeeza ne bagamba nti abagenda kuvetinga kuva ku 2 paka 27 omwezi ogw'omunaana. Naye ate okulangirira nti kakati ono gwe tuwadde bendera kigenda kubeera mu September, nga just ndowooza nga weeks 2 zokka akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga kanominating kagambye nti kati yono, kitegeeza nti eyo step egenda kukola kinene nnyo nga risk management, okwewala competition n'amalindirizi nti bano baagala basena abo bonna, kubanga jjukira bo tebalinaawo, kubanga tebatunda. Si kyangu nnyo omuntu kugendayo nti kakati nze nzize nga w'amaanyi n'amaanyi ge nti kati nzize mumpe kaadi eya DF, okuleka abo betumanyi abatonotono. Kakati awo nga bwe nkutegeezezza nti NUP nga bwe kiri nti kati ye target, nti buli omu alwanyisa NUP. Target ye NUP, target ye Bobi Wine, kubanga we wali amaanyi. Ntugambye nti we tuli essaawa eno targets ziri 2 eziri main, ziri 2. Nti niwankubadde Museveni mumulaba, naye ate Museveni alimu Muhoozi. Kati Muhoozi ye target, kuba kati nkubuulira abantu abali okumpi n'entebe, ba Muhoozi ali kumpi nnyo n'entebe, nti bukyenkya n'awamba entebe abaagiwambye abatutadde mu military government. Kitegeeza nti kati yasalawo ddi okulonda lukubaawo nga bw'ole bawala wonna mu Burkina Faso n'ewalala. Kitegeeza nti oyo aba kumpi nnyo era okuwamba kuba eminent okusinziira ku level kwali. Kati Bobi Wine naye still ali kumpi nnyo n'entebe, kubanga alina amaanyi g'abantu, ate era abantu bamukkiriza, ate ng'abantu babulabe nnyo. Oba oli awo
nti gwe noba owamba n'omudumu gw'emmundu naye abantu ne basalawo nti nedda babeera bagaanye. Kakati ekyo nakyo kiri awo kubanga kati jjukira ati kati ng'abantu ba Traore asobola okuwamba naye ate alina support ya masses. Ate Muhoozi gy'atalina newankubadde nga okubeera ng'alina emmundu kimuwa enkizo okubeera ng'ali kumpi nnyo n'entebe kati targets ziri bbiri kuba Museveni ye already agenda kubeera phased out. Katugambe nti ali phased out nti ne decision making Muhoozi yazikola zonna. Kale munnange neeyongerayo mpolampola nga bwe nkutegeeza biki ebigenda mu maaso naye nga teweerabira aba maintenance palace gye bali nnyo era nga bano batunda solar systems, balina amataala ga solar, balina water heaters, balina water pumps, balina security cameras eza solar, balina gwe byonna bye wali badde weetaaga munnange ng'oyagala okwekereza amasannyalaze be ba maintenance palace. Balina ttiimu esobola okukuyambako okwetoloola eggwanga okubeera nga babinstallinga. Osobola bakwasa ekizimbe kyo ne baba nga bakiddukanya mu nsonga ezo. Ate ne Hillside View Apartments bano gye bali nnyo wali Entebbe Road, tuuka e Namulanda, Kitendeka Jansi, buuza ejjanyo ku kyaki ogende kusanga Hillside View Apartments era nga eno waliyo buli kimu. Gwe just twala tulotwo ku miwendo emirungi beba Hillside View Apartments bali ku Entebbe Road. Waliwo omukyala eyasudde ennanga muntu ye yagisudde awo ku internal affairs we yagisudde. Omukyala ono bamuyita Kyalimpa Rest Sarah gemanya agaliko Kyalimpa Rest Sarah ku ndagamuntu. Gwe munnange bw'oba ogirabye osobola okubeera nga oncontacting. Namba zange weeziri awo ensembyayo 7 endala ensembyayo 1015 ajja kukuwaayo ekirabo. Tolowooza nti munnange bw'ogironda n'ogimuwa nti weebale ajja kumala ensonga. Ajja kukuwaayo ku kirabo naye nga yamba ekisinga obukulu si kirabo oba ssente naye muyambe bw'oba ogifunye eriko Kyalimpa Rest Sarah. Agezezzaako ogendayo okulaba oba bagirina ne bamugamba tewaliwo muntu yenna yagire, kitegeeza nti waliwo omuntu agirina. Kale munnange oba ogirina yamba ogimuwe. Ate nga ne dokita gy'ali abantu temusirikira ndwadde. Dokita waali wano ku Uganda Atalaagi ennamba njigabira bwereere. Ennamba njigabira bwereere. Kale munnange dokita waali asobola okukuyamba ku ndwadde nnyingi nnyo. Ate nga n'aba Timo Property Consultants Limited nabo bwe bali ku nsonga z'ettaka. Mukisa Transport Services bano balina emmotoka ez'omulembe nnyo, basobola okutambuza mu ggwanga wonna ng'oyagala. Emmotoka zaabwe ziri mu condition nnungi nnyo ate nga munnange mmwe abagoba obudde naddala flight ekuleka Mukisa Transport Services we bali. Ova ku airport ekiro wakatonya mu Uganda weetaaga abantu munnange b'osobola okubuuza nti bannange nalinnye emmotoka Uganda Atalaagi sooka okubire kuba Mukisa neerabidde ebintu mu mmotoka oba bantutte naye twafunye obuzibu bwe buti mbanze nsobola okugamba nti baabano okitegedde. Kale bwe ba Mukisa Transport Services Limited bali ku 074 932 074 932 Alright. Tukyali ku bunkenke kubanga kati jjukira nti bannayuganda kyetulina okukola era Museveni kyabadde nga ajjakola ebbanga lyonna abadde nga ajja abategeka mu bintu ebimu kwegamba ne mubanga mwetegeka. Kati bannayuganda abamu era obasanga bali awo nga bagamba ati ate ani ayinza okufuga Uganda era Museveni nti nze ndaba yasobola yekka kubanga bw'atyo bwe yabategeka yabafumba bw'ati bwe mukimanyi bangi nnyo kumbe bwe mukimanyi naye nga njagala okubuulira nti ewakula ennume tewakula emu. Ate toyinza kungamba nti mu Uganda temukulangako nnume nti ennume yalina kuva bunaayira nejja nedda ssebo. Ekyo okuleka mpozi nga naawe oliko ekikyamu nti yaffe mu Uganda tebazaala ku muntu ayinza kutukulembera. Tekisoboka era babaddewo ne batukulembera. Kakati nga bwe nkutegezeza nti Bobi Wine being nti ali ku true opposition
yensonga lwaki kiraba bagezako mukwata ensobi mu buli ngeri yonna, bagezako mukwata ensobi mu buli ngeri yonna. Buli kayogera juzi mwalaba ku governance and democratic models, abantu bagezako gamba bimulemye naye biba bimulemye. Okay, tutegedde bimulemye. Ekyo kigenda kuzza ttaka lye baatwala lye baawamba lye babba. Ekyo kigenda kutereeza amasomero, kigenda kutereeza ki? Kubanga yes, governance Yoweri Museveni yateekawo LC n'ateekawo biki system ye nga bw'ogiraba, naye eyambye eki okoleka okutambuza enguzi n'ebirala. Kale kwegamba ekyo tujja kyogerako olumu, tujja kiwa omulema tujje tunnyonnyole kiki ddala abantu kye boolyawo kye baali balowooza kye basuubira okuba tibavuye mu kyagenda okwogera nti ekyavaako obuzibu, kubanga last time twakyogerako, kakati tuyinza okujja netukiyingira akawunvu n'akagga okusobola okubeera nga tutegeera ebintu ebikwatagana ku nsonga ezo, okulaba ddala nti kiki, tuli off topic, tuli luddawa. Naye nga bwe nkutegeezezza nti munnange waliwo target kati buli omu gy'atunuulidde, era eyo ye NUP Bobi Wine nga yakutte omumuli nti ne opposition gwe gyoleza nti opposition naye erwanyisa ekyo. Nalabye wano omanyi opposition weeri nga yo kugamba buli ali mu opposition gwe baawa omulimu okulwanira mu opposition, okunafuya opposition, buli omu kati akutte waakwata, era bonna balaba balina okukuba ku Bobi Wine. Nalabye Nalala Mafaabi ng'agamba nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga Meya Erias Lukwago takomawo. Yagambye nti kiri personal, era naawe ensonga nti singa Lukwago wanti Lukwago jukiza nti yagenda mu FDC ne bamwaniriza, kati Nalala Mafaabi yagamba nti Lukwago ye yavaako okwawulayawula mu FDC, mbu ye yawa Besigye amagezi okubeera nga bakola PFF, era nti naye agenda kubeera nga munnange waakiri asaponsaringayo okwo bacandidates abagenda okubeera nti nno balemesa Meya Erias Lukwago okukomawo. Of course FDC ye Najja Nankumbi baleese Ibrahim Musisi gwe mbasa erabidde gwe baleese, naye ate era still abantu balaba nti munafu nnyo ku Erias Lukwago. Naye bino byonna nti bufofofo tikatugeze Rubongo ya atazze Kampala Central MP, ate simanya wayiswa Mufumbiro nakawa, kati ebyo biri awo kubanga Kampala Central ebaddemu basingi, si Kampala Lubaga ebadde ku basingi, abantu bangi nnyo ababadde mu Kampala ate era nga babazaala eyo bunaayira, naye era ne bavaawo ne bagenda Museveni ne bamulekawo. Kati Museveni bingi nti kibadde kizibu kya Uganda kinene nnyo, ate era nga kikyali kizibu newankubadde nga agenda kubeera phased out ng'omuntu, tusigaze Musevenism omukululo gwe ogw'okulwanyisa ogutambulira mu bamuhoozi n'abalala be basuubira okuba nti be bategese. Kiba kitegeeza nti bino ebizibu biri mayina kubanga byo byakaseera buseera, naye waliwo ekizibu ekinene nga kyo kati kiri backed na mundu, kubanga kugambye nti kati abantu bali aba babiri, era yensonga lwaki kiraba nti muhoozi tayagalirako ddala Bobi Wine, tamwagalirako ddala, era amulabira ddala nga kwegamba replacement eya kitaawe, alaba entebe agitwala essaawa yonna, alabira ddala nga agitwala. Kakati munnange nti nga bwe nkutegeezezza nti mu democratic way Bobi Wine mu democratic way, wabula mu ngeri eri forceful, mu ngeri eyokozesa emmundu, ekozesa eryanyi ya violence, awo muhoozi kubanga yalina emmundu, era nga bwe walaba bwe yakoleka Wempe North juzi mu kalulu akakaggwa, n'alagira abasajja be ne bakuba buli kimu yenkola, kuba kati yalina emmundu era ne yeewaana, nze mbalagidde babakubye bulungi nnyo bwe bityo, okitegeera. Ebyo byonna biri mabega wa Musevenism, amaanyi bagajja kwani ku Museveni, newankubadde Museveni agenda kubeera phased out. Nti kati abantu bali babiri abasigadde, omu ekkuba akwata lya mirembe eri democratic, of course bano ate era batuulidde nti akalulu beetegese kabba bubbi,
ate nga Muhoozi ye mwetegefu kukozesa eryanyi lyonna y'ensonga lwaki akakasa nti ngenda kubeera pulezidenti wa Uganda sigenda kukkiriza ka Bobby tekaligenda kufuga ku Uganda ako teri aligenda kufuga Uganda nga si munnamagye teri ebyo byayogera buli kaseera era mutabani we n'amutwala asoma amagye okusobola okubeera mu layini eri gye bakola ki gye balowolezaamu kitegeeza nti bw'oba yogera ku civilian government tekiri mu ndowooza y'abasajja abo ate ffe tuli ba civilians naffe tulwana buyinza kubujja mu mikono gy'abamukwata mundu obuyinza budde mu ffe abantu tusobole okutuukiriza ekya governance and democratic models naye nga tonaba kujjawo bino ate nakiri nakyo tekikola ki tekisobokera ddala kakati awo muganda wange akaseera kajja mu maaso akali genda okubeera decisive nyinza okuba soogera kalulu ka 2026 naye nga akaseera kali kumpi awo nti entebe egenda kuba yakulwanira kati kino kankikubuulire entebe ebyamazima egenda kuba yakulwanira kankyogere nampola egenda kuba yakulwanira muganda wange kino njagala nkikubuulire muganda wange entebe egenda kuba yakulwanira kati gwe oyinza okugamba nti Uganda tulage biki byotugamba bino mbibagamba kubategeka kubanga obubonero bwonna bulaga nti Muhoozi yepositioninze ate era ayogeza ttima era ayogeza fujjo living a larger than life kind of buli kimu he's not yogamati alaganga ali next to God alinga kugamba kumpi awane Katonda ebiragiro nti koroti Katonda nakkiriza nti yessebo Muhoozi okusinziira ku ngeri gyayogeramu naye nga namwe mukimanyi nti obwo bubonero bw'abafeeriya tayinza kusobola ate ebya Katonda biba bya Katonda muganda wange biba bya Katonda naye ebyo sijja bigenda mu nnyo kuba si buli omu kyabikiririzaamu by the way kyenazuula naye katugambe nti ebyensi byansi katugambe bwe tutyo kakati nti ndaba nkutegeezezza nti munnange fighting is near okulwana kuli kumpi nti wajja kubawo okukwata jeeke singa engeri ya democratic ekola ki erema twolekedde akaseera akajeeke akajeeke bagamba nti gwewola otudde omubanja oyimiridde ekyo njagala nkibagambe era nze nkirinako obukakafu okusinziira ku ebyo oba obubonero bwonna nze bwendaba wano mu Uganda kati twolekera akalulu ka 2026 agenda kuba wanjawulo mu bululu bwonna kubanga nze okusinziira nga bwendaba ebintu abasajja beetegefu nnyo baagala kugamba baswazi ekisooka Bobi Wine kuba bwe balabanga yaliwo nti yalinga kugamba oba awaga abantu oba awudiisa abantu okitegeera ate ekitali kituufu kubanga ajjukira nti abantu be baleese Bobi Wine si yaleese abantu Bobi Wine bamulonze abantu bamweronzeemu bo ne bagamba nti wuuno kitegeeza enkya they can choose another person okubaliidinga ekyo simanyi how blind they are not to take note of that okitegeera ebyo byonna byongera kulaga nti the struggle continues even without Bobi Wine yensonga lwaki ntera okubagamba temuwagira muntu buntu temuwagira Bobi Wine ng'omuntu wabula muwagire ebyo byalina okubeera nga akulembera atukulembera okubeera nga tutuukako muwagire Uganda a new Uganda gye boogerako oba gye twogerako kye mulina okubeera nga munnange mutunuulira kakati nga bwe nkutegeezezza nti okulwanagana kuli kumpi era nga kuno okulwanagana kugenda kubeera wakati w'abantu people power kubanga Bobi Wine baakulembera
kakati Museveni wali essaawa eno kati ate ayinza okuba yafuuka proxy yani ya Muhoozi, nga Muhoozi gemaanyi amapya. Kuba Museveni yayogera naga nti Muhoozi bw'anajja tagenda kukola kimujjukira ku birthday mu Kagame kwe yali, ekyayongera otukakasa nti already Muhoozi ajja. Kati bwe twogera essaawa eno ali mu kifo ekyo kwegamba nti n'enkya bw'ayagala asobola okufuuka pulezidenti wa Uganda. Gobadde okimanyi ekyo? Ku mudumu gw'emuntu asobola. Towakana tukola ki? Towakana, kubanga bino byenkubulira ge mazima ameereere. Kubanga saagala obeere surprised. Weewuunye ate tetwabimanya kati nga Museveni bwe yabalimba nti bwe mubeera mwerimba buli kaseera abantu nga bagamba nti era agenda kuvaako mbwana ate agenda kumalako myaka emeka, kumbe ye ategeka bantu be. Bwe twogera essaawa eno batugamba myaka 10 era bano batulaga nti kakati kati nvuddewo wuuno ekifo twakyekwata dda. Kitegeeza nti omuntu yenna abadde nga ajja kugamba nti Museveni era agenda kufa aleke, kitegeeza nti abadde nga akuwudiisa. Kitegeeza wabadde weetaagawo oba oliawo double effort okusobola okubeera nti munnange omuntu akwatibwa ku nkoona. Kubanga nkwatiraako kakati wano bwe tuli gw'oyinza okugamba nti tulaba bampuuga, tulaba bano abalala bonna bansereko baani. Bano nabo banoonya kalandira. Kyova olabanga baagala nnyo okulumbagana Bobi Wine era tebalina gye bayinza kufuna ssente zinza bateeka mu kalulu oba kutambuza kibiina kugenda kutambula kutalaga ggwanga. Banza n'obutatambula ne batulima nti batambule ne bafuna emikono mu 2/3 eza districts eziri mu Uganda, emikono 10 naye nga balimba, kubanga ffe tulina bukakafu buyinza kutegeera ebyo. Tetulina bukakafu. Akakiiko k'ebyokulonda olwedde nnyiniko mumumanyi yatugamba nti abazireese emikono bagireese, Katumba oyo agireese, naye nga kati gwokimanyi kye bayita okutambula mu districts zonna ng'onoonya emikono egyo. Gw'obadde okimanyi ekyo nti kizibu nnyo nti kati okugenda nga DF n'ogenda mu Arua n'ogenda eri Nebikaramojja ng'onoonya emikono 10 n'ogenda n'ewalala naawe olaba tekisobokerako ddala, naye bajja kulaga nti bakola ki? Bagirina. Ate era nga ne ssente tebazirina esobola okutalaga eggwanga. Naye nakuwa ekyokulabirako nti gw'olaba omuntu akumye atadde kisumuzo mu mmotoka ava Kampala akulaga agenda Masaka, naye nga mu mmotoka mulimu akalimi kalaga empty ng'ate mu nsawo ayinamu 20,000 naye ng'akulaga aleeza agenda Masaka era nga kugamba tugenda kutuuka mu ddakiika tono gy'oba tuli Masaka. Kiba kitegeeza nti abeera alina kye yeesiga, kitegeeza nti ebusega asuubirawo agenda okumuwa ssente atekemu amafuta. Kitegeeza bibiina bino byonna byolaba birina agenda okubiwa ssente bisobole okumalako era nga bijja kumalako nga bwewalaba 2021 abaddipi beewuunya nnyo mawe okubeera nga balaba akuuma amagye balaba amazeeko temamanyi ssente zizaava eza campaign. FDC najja nankumbi ssente zo kituufu zo baazitubuulira nti ki zezaabatabula yadde ono yeekwasa bano nandala mafaabi Lukwago n'abalala, naye already biri eby'emitima okubeera mu nsawo okuva wano mu bifuba ne badda ku kasente okulya kikyabaviirako obuzibu era bye byabaawula ebyo kubanga baali tebalina bigendererwa byebimu oba oliawo. Kakati bano bonna kababe bammawo kati baafuuka abaana bato eri Bobi Wine nti Bobi Wine ali mayiro nnyingi nnyo gye bali, distance nnene bigira misinde gino egy'ebyalo abalese distance nnene nnyo tikigenda batwalira emyaka mingi nnyo. Kati bw'okwata omuntu nga Mpuuga okutuuka ku mutendera Bobi Wine gwaliko kiyinza omutwalira emyaka mingi n'obutatuukawo tegikka wansi wa 10 era ag'amaanyi gonna
gaasuubira okubeera nti abanago bagateekamu kati amaanyi gonna gateekamu mu kulumbagana Bobi Wine gonna galina ekigendererwa kubanga alina okwekumira mu mawulire kyekisooka tajja kwekumira mu mawulire ne bw'aba ayogera ku Museveni tekigenda kumutaasa alina kwogera ku Bobi Wine Museveni alina kwogera ku Bobi Wine Muhoozi alina kwogera ku Bobi Wine Mao alina kwogera ku Bobi Wine buli omu alina kwogera ku Bobi Wine kubanga ye target number 1 target buli mu gwatunuulidde kubanga already yasemberedde entebe yalina amaanyi g'abantu kakati ne Muhoozi kwa Muhoozi ali wali kirawo ali wano kitawo waddembe n'okugamba nti ngenzeeko Egypt Muhoozi ogira okola kikubagera era takitugamba bugambi ne gwe alupo olina w'omuwulira kitegeeza Muhoozi yali mu ntebe kitawo ali Egypt Muhoozi yafuga okitegeera nti already n'entebe agirimu gwe obadde tomanyi n'entebe akola ki agirimu butereevu agirimu muganda wange gwe ampuliriza kakati Muhoozi already yakimanyi nti amaanyi g'abantu talina ne support talina yageza kukola zi party birthday parties n'ebirala n'akakasa nti talina akakasa nti Balamu ne bakakuba kubanga bo baliwo okukola kikutega Balamu mugezi mutegese ebivulu n'akola atya n'ategeka party ye already ya organizinga emikolo ya tent yateekayo emizinalo yateekayo buli kimu nga Ssaabavulu Balamu yakasente n'anoga okitegeera naye ebyo byonna tebimutaasizza ageze ku social media ate n'ayokya bwokya social media n'ayokya bwokya kubanga yo already emwanise nti bwe tuba twogera ku sense awo gwe ayinza okuwa max ku byateeka ku mutimbagano tebirinaawo nnyo ebyo kibimutunze kubanga obukakafu n'ekitabo n'atuuka okuvaayo annyonnyole yeetonde ekintu ekiri self-explanatory tekibaako nnyo kunnyonnyola kuba kiba kyennyonnyola kyokka naye bw'olaba batanze okunnyonnyola okuzibikira ebituli n'okukola batya naye kennyini n'aderiitingayo by'ataddeyo kitegeeza nti already obubonero buba bwakola ki bwayiikayiika dda okitegeera bwannakyemalira obwenkomeredde buli kimu akiraze ku mutimbagano alaze omutima omubi n'alaga obukyayi ku bannayuganda n'alaga nti takolera mu nkola demokrasiya teyeetaaga kumanya n'alaga nti bo baawamba baamala nti Uganda bagiraba ng'ekyabwe eky'obusika kye kati ebyo byonna ensi n'ebiraba n'ebitegeera tewakyaliwo kunnyonnyola kulala tewakyaliwo n'alaga nti tali respectful n'akamu ne ku bafamily members be tali yadde n'akamu kakati munnange ekyo ng'amaze okubeera ng'akitegeera akoze atya ne yeesembereza amagye era ne yeepositioninga ye n'ayogeza era obuyinza kubanga akimanyi yafuga okitegeera kati ye oyo nga bwe nkutegeezezza nti abantu bali babiri kati oyo already yali mu ntebe kitegeeza nti Museveni is already phased out oba ofuna ye already kati yasendeddwa dde ebbali aliwo bubeezi just nti taata ye yasayininga olaba Moses Ali nti ne bw'aba akola atya nimbo bamuleseewo kubanga muzaali ndagaano zaabwe okitegeera kifo kye tekiriko kuvuganya mu NRM era balina okukakasa nti awangulayo kakati olwo ne Museveni naye bw'atyo bw'ali paka obanga alekeddwawo okutegeera obanga abadde atyo obanga alwadde naye essaawa yonna Museveni kubanga waali luli yakuba pressure-ups zaali mmeka ne kati aziddemu mu kampeyini zino kale aziddemu okulaga nti w'amaanyi aziddemu tasobola kitegeeza ki kunafuwa nti already muganda wange time emaze mu phasing out obudde bukoze eki buweddeko kakati nga bwe nkutegeezezza muganda wange nti abantu bano ababiri entebe balabika bakulwanira nwanire entebe oba leero oba nkya oba myaka 5 oba 10 kakasa nti entebe bagenda kulwanira nwanire
njagala okubuulira kubanga ono aze mu ngeri ya demokrasiya bali bakulaga si beetegefu kubanga tebalinze n'abantu kulonda bakakakasizza nti oyo talibeera era bakulaga nti bo bapulaninze dda after 2026 biki bye baagala okukola ki era ne bakugamba nti baagala kufuga myaka 10 era tebawadde mukisa muntu yenna kubeera nti yenyigira mu kakiiko k'ebyokulonda kati ekyali badde oba system buli kakoona konna akaali badde kaleetawo okukyusa obuyinza konna baakeefuga era konna be bakasalirawo akakiiko k'ebyokulonda paalamenti esiga eddamuzi amagye kakati gwe muganda wange bw'oba ompakanya osobola okumpakanya naye era nze byenkugambye emmambi kugambye kati gwe osobola okuwakana n'owakana gw'ojja kunaawe esooka weddemu gwolooza lwaki maama Janet yali akaaba mu kusaba ekkololo wano ng'ayogera ku decisive moment eya transition of power lwaki yali akaaba kubanga amaze okuriyalayizinga tikyebabala kifu kati ate omuntu gwe bateekawo mufu tagenda kukkiriza ate nga n'abantu tebagenda kukkiriza wabula abantu bwe banaaba bamukyukidde abantu be banaaba sipeyaringa bw'anaaba mu kaseera ako akyalwana akozesa eryanyi anaasobola okubugiriza abantu be sayidi eno oba bonna anaatwala butwazi nayogera juzi ku mulembe gwa kijambiya nti omulembe gwenda kuba gwa kijambiya naye mu makkati yawo kagamba nkusomera akaseera mu makkati kubanga wetumaliriza akalulu 2026 kagenda kukola nga nsaleesale wa buli kimu ebiseera bya Uganda bigenda kukyukira awo endowooza y'abantu abalowooza okukuba akalulu baggyeko gavumenti ya Museveni egenda kuba ekyukidde ddala kitegeeza nti kyubira abantu okugamba nti kakati jeeki ebyo tebikola ebyakalulu tebikola bajja kutandika kubyogera nga tuvudde mu 2026 wabula akalulu ko kakulu nnyo nga bwe nkutegeezeza nti kekasalawo era kekagenda okubeera nga kaleetawo embeera eyo ey'okukakasa era naawe genda okasuule kakole nga catalyst okusobola okwanguyiriza oba okuspeedinga up reaction if you get me I don't know naye nga okay sijja kwefuula nnyo profeti saagala fuuka nga Bugingo eyogera ku Uganda Cranes n'abeerawo ne bagikuba naye bino munnange bye biriwo nze okusinziira nga bwe ndaba ebintu nga bye bigenda mu maaso muganda wange nti it's now or never amaanyi go geetaagisa nnyo kati kubanga ekituufu kiri nti Uganda tugyetaaga etudde mu mikono 5 ekikyo kirina kubeera kumpi kirina kubeera nga gwakikontrolinga ekikyo njogera ku ggwe munnansi ekikyo kirina kubeera mu ngalo 5 ate naawe omugwira wagira bannansi okubeera nga be bafuga eggwanga lino olw'ensonga nti okukeerewo okwo kwonna kitegeeza kigenda kuleetawo embeera gwe okosheyalinga bulemu olw'ensonga owagira by'otategeera ate okiriminga ekitali kikyo ate nga tekiriba kikyo ekitali kikyo tekiriba kikyo kakati it's better owagire abasika abatuufu to take control kubanga togenda tuuka wali ate kwekkiriranya nga
bo bamaze okwenunula otandike kale bajja kubagamba temututawanirako temutubuulira mmwe ababadde batuzuzumbye ebbanga lino lyonna kakati it's better gwe naawe omugwirodde ku sayidi entuufu before it's too late kubanga kati omanyi anyway kankireke njogedde bingi naye ekyo kankole ki kankireke muganda wange alright kankusiibulire wano byenjogedde obiwulidde bifumiitirizeeko naye nga byonna biri menti kukutegeka omukyala bw'afiirwa bbaawe mu nkola eyaffe wano mu Buganda balina engeri gye bamuteekateekamu nga bbaawe afudde kubanga omuzimu singa tebamuteekateeka omuzimu gusobola okudda ne gumutugumbula oba ne gumutandika okukola ebintu ebitakola kibitategerekeka abakitegedde bakitegedde kati before nga tebannaba era omukyala yenna amanye enkola eyo asobola okutegeera nti kirabika waliwo ekikyamu kireka bbaawe nga afudde nti bye bamugamba bisobola okumutegeeza nti bakubikira bw'abanga abikiddwa abo abakimanyi kakati nange kyendi mu kukola omuzimu guli ogwa Musevenizimu tulina okugugema bannange omuzimu tulina okugugema omuzimu bagamba nti omuzimu bw'okoleeza omuliro abakabiri nti omuzimu gudduka naye era muliro twogera ku muliro okugoba omuzimu Musevenizimu kati bimugamba nti omuliro okitegeera nti entebe yakulwanira okitegeera nti ogoba Musevenizimu lugera kuba lutalo olwa ddala lubadde lutalo n'olwekimpowooze kakati kankome wano tusisinkane mu mboozi zaffe endala eziddako wano ku Uganda At-Large nga bulijjo Mukama Katonda abakuume nanga nkuume era atusobozesa okuba n'amaanyi n'emitima egisobola okwerwanako okusobola okuzza ebyaffe tosobola oba ekyo example njajjuwa olulala eyo yembadde ngenda okubawa naye njajjukozesa mu mboozi zaffe endala eziddako kale kankusibulire wano muganda wange mpaagala nnyo mweraba